Olwaleero omwaka gw'amateeka omujja lwe guguddwawo ng'omukolo guno gubadde ku kkooti enkulu mu Kampala. Bannamateeka sako n'abakungu ba gavumenti be bamu ku bagwetabyeko. Sipiika wa Paalamenti Rebecca Kadaga asinzidde wano n'ategeeza ng'amasiga ga gavumenti asatu omuli eddamuzi, Paalamenti n'olukiiko olufuzi oba executive bwe galina okusigala nga geetengeredde. Ono anokoddeyo ebimu ku biragiro ebize biyisibwa kkooti enkulu eri Paalamenti byagamba nti biba tebisaana. To direct that the speaker should adjourn the sitting, whatever is happening to come to court. My Lord, I cannot imagine a situation where a committee of my house, which has the powers of the High Court, can direct any single judge to stop work and come to attend a committee of parliament. I don't think that would be possible. Yes, abalamuzi akakasiza speaker ng'ekitongole kyakulembera bwe kitalina nteekateeka yonna yakutataaganya mirimu gya Paalamenti. I want to reassure the Honourable Speaker that the judiciary has no intention whatsoever to interfere in the internal workings of Parliament, and we will not do so. Ono anokoddeyo embeera etali nnungamu abamu ku balamuzi gye beeyisaamu. An advocate should speak the truth to power and must be upright and diligent and well prepared professionally to respond to public need. Katuleebe ayogedde ne ku misango gye basobodde okukolako. Over 1,350 cases were completed through pre-bargaining in 2017. On average, about 20% of the pending capital cases were completed through pre-bargaining. Ye Minisita omubeezi w'ebyamateeka akakasizza ng'etteeka erirungamya emirimu gy'ekitongole ekiramuzi bwe linaatera okukolebwa. Sipiika Kadaga awadde obweyamo ku tteeka lino. This bill was discussed and approved by Cabinet last week. It has now been forwarded to Parliament, which exercises the legislative mandate, and hopefully it will pass. It has not reached me, but my Lord, if it comes today, it will be on the order paper tomorrow. That one I want to assure you. Akulira ekibiina ekitaba bannamateeka Francis Gimala asabye bannamateeka okweyisa mu ngeri esobozesa okwesa omulimu gwabwe ekitiibwa. We've seen the rise in quack lawyers. This is where we would, again as a law society, we are innovating. We are trying to get an app. We are trying to ask the judiciary, be on the lookout. There are many people who have not been called to the bar, but they are practicing law and collectively giving us a bad name.